nsanyusa okubeera wano. Mukama yebazibwe mwebale kubanga gye muli, mwebale kubanga abakuumye. Amina. Nsanyusa nnyo okubeera wano. Okay, Kasiri. Sebo buza ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Abantu ba Ssaabasajja abawuliriza emmanduse y'abavubuka ab'omulembe omutebi, tubaagala nnyo mwebale kubaayo. Wale buli wenzijja wano mbaako n'akantu kesharing akaba kansanyusizza. Olunaku lwaleero omuyimbi Gravity Omutujju oluyimba lwe olw'okwepiikya lwalabikiddeko mu firimu emu. Bagenda tukozesanga soundtrack. Bagenda tukozesanga soundtrack. Ebiseera ebisinga abantu beebuuza music afuna atya ssente. Music w'omupiikinga obulungi afuna opportunity zigenda mu movies of which movie eyo oba ogenda kugifunako ofuna sign on fee. Then woba osayinize bulungi empapulazo ebbanga lyonna lyemala ng'etambula osigala okyafuna. So bonna abayinvestinga mu ndongo temujja buzinga munoonye baana just bakuba bye mukozesa ebyammwe ne mujje mu business kubanga eri straight ebintu nga bino bw'obitunuulira. Ekitegeeza bino ebintu Kasiri bisoboka. Bisobokera ddala ojja kutunuulira epaso olwaleero ng'ekimu ku bimuwaga obutakola kwe kuba nti yanegotiatinga bulungi ku nnyimba ze zagenda mu Queen of Katwe. Ojja tunuulira abayimbi bangi wano. Ne Kenzo oyo. Yes, Bakenzo, Pia Pounds yakyogerako. Naye kyayenje emu ku bayimbi ba wano. Ngabana. Abayimbi baana abasinga obungi muyina omuze. Mukwata official platforms zammwe za social media temuddamu message. Waliwo wano omuyimbi audio marker yamunoonyako ng'emunoonyezako official email ye nga balina ddiiru gye bamuwa. Baakita buti ne bagiwa omulala. Kuba balina ne munnamawulire gwe bamusindikira amunoonye bwe yamuweereza message n'amublotikinga. So mu communicating bulungi naddala nga muli mu business muleme kwekwasa ali nga babakolera kawoshi ti ssente temwali naye nga mwali mu. So congratulations Gravity Omutujju. Tutambulira ale munange n'oluyimba lwobaleko suubira okwepiika okulaba nga lugenda kubanga soundtrack mu movie n'okwongerezaako abayimbi tulina okitegeera baba bannabitone ffenna nti tulina okutegeera rights ki ezijja ne piece gy'obeera okoze oba ezijja n'oluyimba lw'obeera okoze kati ezo zennyini zetwogerako kuba nti bagenda kukozesa oluyimba olwo mu movie bagita Queen oba movie rights ezo baziyita synchronization rights oba sync rights nti kikakatako okubanga omanyi nti omuntu yenna okozesa oluyimba lwo awantu wonna tugambe mu movie oba kati nga mu movie ng'eyo olina omumanya right ki gye bagenda okukola ki okuviolatinga singa babeera tebakutuukiridde oba right kiri bagenda okumenya. So kati ezo baziyita synchronization rights nti oluyimba omuntu ebbanga lyonna abeera ne copyright y'oluyimba abeera asobola okuba ng'afuna synchronization rights nti omuntu yenna aba ayagala oddukozesa mu movie alina okumukola ki okumusaba okufuna olukkusa. Yes. Tuyanze koyo ne John K the right ne mugana ne Kasirye ebyo tosobola kubifuna wantu walala okujjako ku Mmanduso wano mu evening cruise olunaku olwokuna kankolemu bwe nti katono nnyo ate nkomewo oluno tukitandike bupya. Atukiramu ku bantu abamubeereddewo mu lugendo lwe okufuuka ekyo yanamulabyeko wadonjaza alina n'ekirabo kyamutwalidde nga muwa invite olaba nti ali mu nteekateeka za show the bunch agamba atya mukwano gwange Chosen Blood naye ali yafumba namulabyeko awo n'ekyagayaga nga balina kye bafumba ekipya essaawa yonna jjukira tugamba wano bwe yajja ku Mmanduso ateekateeka okuba n'ekivulu omwaka ku Chosen Blood mwezi ogwo gwa September awo era tuyinza okulaba ku bivulu awo mwezi ogwo atandikira ddala wano mu August Sajjange Piper ne Mudro naye ali mu September awo naye yagambye ayinza okuteeka ekivu mu September. Mudro naye musajja wange boy from Kireka era njamubeera mu maaso. Kale tutandikire wa John K. We twali tuva wano nga tuli mu nteekateeka ya Ham ku lunaku the following day. Ham yalina okugulawo ekifo ekyo nja kusooka nakumwebaza olw'enteekateeka eyo okubanga munange ekisaawe kyaffe ekyannakivubo ebbanga lyali ligenderedde nga tuddangamu kulaba ku mipiira tuddangamu kugendawo nakuba na facility ng'eyo naye olaba nti bambi akoze buli kisoboka okubanga azzaawo ekisaawe ekyo era emizannyo egy'enjawulo gisuubirwa okuba nga gigenda kuba gizanyibwa mu kisaawe ekyo kya Ham National Stadium kiri wano mu kibuga wakati naye mu kukiggulawo activities zaali nyingi twalinawo abakubi b'ebikonde mukwano gwange Semata namulabyeko ne wano ku Masengere ya Zejjo n'atubuuzaako awo yali atuuka n'eggolola twalaba ku bayimbi ne tulaba ku mupiira gwa Express Villa Kitala
n'abayimbi ne batuyimbira. I'm quite sure Kasirye obadde ogoberera emboozi era bingi betwawulira. Mukwano gwange Keti yakirimu yadde nga nalaba ba promoter bangi nnyo before the D-Day. Nalaba ba Abitex bonna nga gye bali babalunya bonna baali eyo. Wabudde kye nalaba kyendowooza nti nze kino kyogera nga nze bapromota bantu bayinza okuba tebeenyigiramu nnyo mu kivulu kino ng'omugaga yali amala buli kimu nga buli kimu kyali kiggwera wa mugaga okusinziira ku nze kye nalaba kuba Keti mumanyi empushinga ya Keti ngimanyi empushinga ya Abitex ngimanyi empushinga ya balunywa ngimanyi bwe babanga gyonna emitwe gyali awo ani yali asasula abayimbi omukulu abaali bagenda mukulu kitegeeze neyasi bano balabika baaliwo nga bonola nti otegese omukolo gwo ogw'embaga nga bakulu bo baliwo okukubugiriza si kutegeke kati ndowooza kandalikire ddala ewo Kasirye sindagenda njoni what was your experience ku mukolo ogwo nga tugulawo ekisaawe n'okusinziira ku bigambo ebize byogerwa mu bantu abagamba nti turn-up yali ntono gwe kiki oyinza okwogera ku event eyo kyenyinza okwogera ku event eyo kiri kimu ekisooka golo y'omukulu yagiggusa yayagala okwanjula ekisaawe amaze okukizimba jjukira kibaddeko criticism mungi tagenda kizimba yalekawo kasupesi bla kati amaze akizimbye ate akyanjudde eri abantu bwe tuba nga tukomplaininga ku turn-up nkakasa bulungi Haji Hamisa akimanyi nti singa ali ayagala abantu abangi yandikoze kisoboka yakiteeka ku mitwalo okitegeera ne bw'aba yassa ku mitwalo 5 kitegeeza yasengejja n'amanya kikyakola kitegeera kubanga ffenna wakati wange naye tusobola okukkiriziganya nti eno teyali investment ya hamukola ssente kwali kulaga kisaawe kyeri bantu singa ali investment iti anoonya ssente nti oba ayagala nnyo numbers zijjule kyandibadde kikola omanyi ffe bwe tutamala kulaba abantu 2,000 wantu tetumanya nti ssente zakoleddwa naye kirubirwa kyono tekyali kukola ssente kyali kyakwanjula kisaawe kye okitegeera zonna zoyinza okulowooza zeyayinvestinga awo eri abantu abazoogerako ng'azibawadde bubi ne bazitwala ne bazikola ki ne bazirya bw'abanga amaze okuinvestinga biliyoni zaawo toyinza kungamba nti yali abalidde kwezo nga kyekirina okuba nga kikola ki teziri okuba nga zimugjayo kitegeera kyovulaba ye yali akyali happy n'atambuza ekintu kye abantu ne bakola ki ne bakola naye era nga bw'omanyi ffe tubeerangawo mu kujjonkera ku sayidi eri mpolampola ne tuba nga tuteekawo statement ezaki ezaffe ne tukkiriza ekisaawe ekyayanjulwa twakiraba twandibadde twekwata bwekwasi mu kifuba ne tuganga twakonjera musajja bigambo abantu baayogera azimbyewo bizimbe azimbe maduuka ge kagenda kuba kasaawe k'abaana nga ffenna tusaatera okugamba yagenda kuzimba ttaafu kati bwe tubanga okusuala ensonyi tuzifudde busungu ate kikuba bukubi then kiba kyabunanfuso kitegeera buli yakuba ekisaawe ekyo ng'alowooza tekigenda kubaawo kati bw'olina sooka kwetonda nga tonnayogera ku numbers zatandinga ki zatandinga apo kubeera ntini kuba naasobola okugamba okay numbers zaali ntini naate nammwe mwengamba sigenda sobola kikola ki kigulawo bakimaliriza kikola ki nga nkimaliza okitegeera so ekisaawe weekiri kyawedde abanakikozesa kiri open for business to celebrating it at least ya achievement nayo yakoleddwa kitegeera so abana abasobola okikozesa for business bagende bakikozese n'ebirala ebinaatambula kati otandikirawo tunagenda mu mawulire ne wansi ejjiraawo submission ya Kasirye baya badde eweddeyo twabadde twakatandika naye just mu ddakiika emu kankwenda dakiika emu awo owumbe just nze kyenjagala tukkirize kimu ekisaawe kyazimbiddwa weekiri abanakyepikira abanakyepikira okikozesa so tukikkirize nti kikola ki kyoweekiri kyazimbiddwa at least kidisprovinga ebirowoozo bye twalina tekigenda kola tekigenda kubeera obuzibu bwange buli bumu tetubadde nga tukomplaininga nnyo nti abantu bakwata ssente ne bazikozesaamu ebyalo ebirala kati eriyakutte n'akikolamu ekirabwako kitegeera so tutekinga advantage yakyo osinga okikubanga n'ebirala tubirinda nga sinagenda wa John K kulamani waliwo omwana omuyita mwami Bob Suubi tumuyita Suubi mwami Suubi alinda ejja omugagga waffe aŋŋambye ayagala kumanya ku nteekateeka za tiketi Midoza mina mu namba yo. Etsokera ddala nja kutumirako mwami Kavuma senior dereva. Kavuma ngambye akwagala nnyo. Nange mwagala nnyo mugada. Wano wendi nnyo. Kavuma ndotikewo wadde omusubu ekiro kati wano emisala tujja beeranga naye. Wendi nnyo. Era ne Mukosaimo waliwo omusajja bamuyita Mukosaimo. Akwagala nnyo abeerako ng'awuliriza. Okay, to get into the matter, kisaawe kya Hamu opening ceremony. Yeah,
woba badde wegendereza amawulire recently badde bagamba nti cricket oval bagenda kugiddaabiriza kati tubadde tutandise okuraninga shots wawe tuyinza otegekera naye Uganda obudde kuwa wanene naye kijja kuba kituwadde chance to experience kuba buli kintu otakitandika oyinza obutabaako kyokola then nekirala ku nsonga ya red card ba artists okusinziira ku stories ezisinga zenawulidde most of them bawereddwa red cards bawereddwa sente ezijja mu kyetwandiise tubadde nga tucomplaining e Uganda yalina okugulawo ekisaawe ekyo n'asaba sente zaali nnyingiko but you realize nti most ba domestic artists oba abayimbi ab'ewaka babadde bayisibwamu amaaso mu mbeera y'okuba nti munsasula nti nga kizibu omuyimbi eri bamu emitwalo gya dola emeka 3 ate omuyimbi owawano abalusi n'obutamuwa n'alwanira stage bana yasaba kakadde kalamba akadola so you'd realize nti abayimbi abasinga babawadde akasente akakola kati ekyo nga tukitadde ebbali wabaddewo ku nsonga y'okufuna ku nsonga y'okusala njagala njogereko bwe nti ekisookera ddala abantu buli muntu kyandibadde nga kirungi n'omanya the kind of people that you appeal to abantu abali within your range obadde okimanyi nti ekisaawe kino kiriko kye bayita VIP booth nyingi naye okutuula mu VIP booth eyo do you know how much it was? 10 million. Waliwo omwami ampeereza mezi nangamba lwaki abayimbi tebayimbidde bwereere nga ye asinziira ku buwagizi haamu bw'abadde alina eri abayimbi oba bannabitone nti buli kyonna kyonna ekituukawo ku muyimbi nyinakyo nyinaki basooka kuddukira wa haamu lwaki omulundi gwe tebayimbidde bwereere ng'obigattagatta wamu kale mbadde nkunyonyola ku kigambo ky'okusala abantu batunulira nnyo the bigger numbers n'ebiseera ebisinga nti bw'otunuulira VIP booth eno yabaddemu abantu abasoba mu let's say 400 zezimu okugunde zasoboka okujjula kati nga buli mutwe wa millions 10 what are you talking about already abanga jeyo anti jukira millions 10 ku mitwalo 5 was dividing by okimanyi oba wetaaga abantu 2 okuwa emitwalo 5 okufuna you know so kati ng'omuntu we gumu gukoze eki gukyetisse so tetutunuulira nnyo the numbers alone but let us also look at the value ezakikoze eki ezaze n'ekintu ekyo mukulu kasi ekyabadde agamba let's embrace okitegeera then kati my main concern oba obuzibu bwange obwadde businga kanzire ku kibuuzo ky'omukulu oyo lwaki abayimbi tebayimbidde bwereere that's courtesy omuntu kiva eri muntu naye already wabeerawo kye bayita ki asking price okitegeera nti oli abuuza onaayimbira ki meka kiba kizibu nnyo ebiseera ebisinga omuntu okubuuza nti onaayimbira meka naye ku lw'obuntu n'omuntu nga ye yakola ki yakisalawo nti mu kino twalaba mukulu Alien Skin nga gantya munange nze kola ki nze nyimbe because you've really been there for me sina kye nali nkukoledde naye buli lwenzija okola ki so kiri eri ki eri muntu tosobola kisaawo nti zo ng'ate mukulu hamu ne bwe yandigambye nti ayi kisaawe kikino mujje mukole ki muyimbe kyemanyi bandize kuba is there for them however my biggest challenge yabadde stage management
era ekyo kikyatutawaanya wano mu Uganda Kulamani simanyi bwagenda kukikola kuba abayimbi olina bangi nze ntutte time because nkola ebivulu naddala mu gospel Nova stage manager mukolera ddala tulina abasajja abakoze stage management mu nsi yonna okitegeera mukulu Kasirye simanyi oba omanyi show gye bayita The Phantom of Opera kale oba egundi zennyini nze bwe twali e Rwanda wakiraba nti twali mu show but tetwasobola kulabako muntu yenna ali unnecessary kavuyo ku stage buli ali ku stage yalina kyakola ng'ate buli omu akikolera mu budde bw'alina kikoleramu abasajja ba John Stewart ba Alan Nidoman bakoze shows omanyi bamuleeta n'akola Olympics nga gwe bapangisiza okustaginga neyakoze finals za Champions League tunulira zi Super Bowl okay tuba tugenze wala nnyo but you would realize nti show eri in control okitegeera waliwagirina mu mukono controllinga buli ekigenda ku stage naye tunulamu akavuyo akabadde ku stage kabadde kangi to one extent band temanyi nyimba mmeka zirina kubira muyimbi naye nga bakoze ki rehearsal kitegeeza nti obunafu bwa stage manager yabadde alina okuindicatinga omuyimbi ayimba nyimba mmeka okitegeera ye noono gwe tuwadde CD playback ayimba ennyimba mmeka normally it's not about the songs it's about the minutes omuntu agamba nti nedda oyina eddakiika mmeka tano kati gozikozesa okitegeera naye kati olaba abamu beintersectingamu beyingiramu okitegeera kati obudde engeri gye tubumanaginga then two n'engeri gye tumanaginga stage zaffe like abantu abalinnya ku stage tukirabyeko mu bivulu bingi nnyo nti gundi stage efuuka overcrowded ne kitandika okulabika kirabika bubi nti buli omu alina oda gyagaba okitegeera kati n'omukolo yes then waliwo ensonga endala eviirako ekyo kwe kubanga toyina managed backstage eyina okubeera nga mbwobeera ng'okola waliwo kye bayita waiting lobby Kulamani watuukira n'akola ki kati then bw'abanga anaatera okugenda ku stage okupreparinga obulungi nti batera oleeta abantu 3 ku 2 ababeera baddiŋŋana nti gundi Kulamani yajja naye Kulamani wamala tugenda kuyitaani waliwale then waliwale wavaako Mukulu Kasirye nti kati abo ne tubagamba it's okay you can come and occupy the stage occupy the backstage nti Kulamani wavaayo ng'omulala akola si bonna nti abayimbi bonna okudda backstage bateeka pressure one ku MC ku DJ ku band okitaba so tuyina ngaffe abategesi oba abategesi b'ebivulu it's important to creatingewo kye bayita ki waiting lobbies nti ekyo ekifo kyabadde kinene nnyo okukwata abayimbi okubatuuza okitegeera gye batudde then backstage ndowooza ngenda kubira ku mwami Kavuma ne Bushington batwe ku ndowooza yaabwe ne Kulamani wano alina ekivulu agenda tubulira kyaki tegekedde ki ennaku zino Kulamani we bajja okuyimba ajja n'abantu 8 atamba n'abantu 2 bonna bakikulamani ngozze okunyimbira byonna wera kuba obiddamu nga tukomyewo okyali ku Mando 89.2 program Evening Cruise tuline Kulamani John K the writer ne Muganda Kasirye nzeke emirembe nijukira wano mukama wange mwami Adam Kibi kunkuuka omuyimbi omu yajja n'abamugoberero babamuwerekera abantu 3 bonna nga baagala kulinnya ku stage ne muvuluga ekivulu ky'omuyimbi ne muvuluga omukolo gw'omuntu Kulamani kiki ekibatambuza n'abantu abatalina mugaso bakikola mu bukyamu abakola ekintu ekyo era nze nga Kulamani nze ndi ghetto youth akulidde mu ghetto n'okuba nga mpamatuse mu ghetto nnyo era bakyali bange abo mbayina ne bwe mbadde nzija wano nzize bwomu kuba wenzija sisuubira obulabe okitegeera abayimbi abo bebaleetera abantu okubba bebaleetera abantu okubulwa amasimu n'abalala okudda ewaka nga tebalina maaso babakubye why
omuyimbi bamuwadde akakade kamu emitwalo 2 najja n'abantu 4 okitegeera tasobola basasula automatically aba ategeeza ffe emperekeze tubbe betusanze okitegeera era bayimbi bannange abasinga bakikola manya abamu nyinza okuba mbasingako obukulu okitegeera ekintu ekyo mukikola mu bukyamu tosobola kuŋŋamba nti bakuwadde ekyengera miliyoni ya sente emu okitegeera n'ogenda ku kanaiti ate ku kanaiti woolaze n'ojja n'abantu 40 oluusi ne baba bangi n'okusinga abayingidde okukulaba okitegeera ekintu ekyo bakikola mu bukyamu nnyo nawulirako edda nga nkyali muto nabuuzaako nina omukulembeze yavaako gwe saalabako kati nenzija nyumizaako omuntu omu nemugamba neba ne mu bantu besaalaba nayagala amini namwagala gwe nali nyumiza naŋŋamba yali mulungi gwe nali nyumiza nemuga naye baŋŋamba abasirikale be babbanga abantu oli naŋŋamba wewalinga obukyamu bwe nti yagambanga oyagala nkuwe emundu ate nkuwe ne ssente nga gwalina okwenoonyereza nkuwe emundu ate nkuwe n'omusaala automatically omuntu oyo omutumye kubba ssemakula kati era nze kyobulaba otunula ku posita yange gye nategese ku papazi abantu bwe batyo tebaliiko sinti si mikwano gyange oyagende kwewala bino nakati bwe nvaano ngenda kaluma nabo mikwano gyange nnyo samisa kyakuwulidde ogenda kukola ki ayina byanzikiriza okukola senga mba sibikoledde mu maaso ge naye kati kyenjagala obbagamba nti bakyali bange osanga omuntu nagamba nekulamani mwana notegeka endongo fe bakoyibo fe batutobye nomenya n'ebifo bye twatobamu ng'olumu yali akyusiza ne ku saati n'agimpa nzireyo oba nga mpadde ku kajaketi nga nze nzirako saanyumi kituufu kyoyogera buladi wange naye nze ekifo mwe nategese oba bwe twaze katugeze ekifo bakiyita papazi sport emakindi yes njogera olwokuba wali endongo yange nesi epointi gyempisaawo pointi gyempisaawo waliwo ebifo woyina okujja ng'olwedde birina security ontegeera kati mu gavana nze bwe ngende mba ngenze namudigize oba muntu gwenjagala anyumira essaawa eyo otegeera kati ndeeta security wale weetaaga security yo mu gavana gwetula nti oba mujega nkubuulira mazima oze kati ku kivulu ng'ekyakkulamani sijamenya kyabalala kuzimbya abantu mitima oze ku kivulu ng'ekyakkulamani nze nategese security yange ne papazi eyina security yaayo okitegeera kati gwe ani agamye mbu ku papazi gwe weekuuma bw'oba toze kubba abantu kyekikuyingizisa abantu 4 akafo kendi mu katono kajjula abantu 435 gw'oleesa abantu 5 ontegeera kigamba olwedde bw'oleese baagala singa bali munda toba mubbi nze bato bange njagala obbabuulira amazima kati nina gwe nalaba oba yiiki eno okulamanya ereeta obuzibu oluyimba nga nze nduyina nakyo kisoboka naye nze neebaza katonda nti ndabika nagenda okufuna ebinene mu music ng'amaalo ganzigwamu gaba maalo gali nago mwegali kubanga nze ntunuulira abasajja nga Mesa Kisemakula ngenda kumwogerako ne bw'atali badogwe nalyogedde ku Semakula oba David Lutalo ba Yerudaman kozo olulimi lwange ne bwe luseerera kwabo tebasobola kunyiigira bamanyi kye nabadde mbisaawo kati ngenda kwogera ku muntu nga Mesa Kisemakula akubye ennyimba nnyingi agenda mu myaka 25 ng'asabula endongo paka kati akyatuyisamu zituni ziyitamu okitegeera naye ajja ku CBS najja ne manager we Medi babiri bwe bati meaning alesa agenda omukwatirako ebitabo b'essimu ze wabatazeetaaze manager we n'okumwebuzako kozi wagambye tudda wabi ontegeera kyegamba bwe bati Medi tasobola okuba omuntu oluyi
yasinga obutiitiizi mu nsi okitegeera naye omusajja oli asabudde emyaka 25 atambula n'omuntu asinga obutiitiizi mu nsi naye nga ye maneja we naye ng'ate ayina ne balichadi ayina basento ng'abawuba bakyalibe bakanyama abayina no balabirira okutuula wantu n'atumya emmere nabo ne batumya asobola nina ebibuuzo ebyange ganze omuntu Kulamani era ng'era naawe okuteekamu amu kwabwe betunenya nti abaana bano mutera okubeera nabo kuba abayimbi bangi bakyalibe mubagamba ekituufu n'omugamba nti omanyi Brad si gwasoose nga Mesach bwe yayimba emirembe nga abamanyi nzalawo kali kankuuleko ekintu kimu kyekyo kye nnakozesa wali seconds eziyise nenga nti nze nebaza Katonda nti ebintu ebimu ngendo bifuna nga naggwamu amaalo gaabyo okitegeera nti nze nsobola okuba ne Mesach Semakula nga kyaliwo ne tunyumya kati gye buvuddekawo yakola ekintu ekyakabi okitegeera ku press conference yange n'abeera MC omusajja asasulibwa okulaba miliyoni za sente 10 ontegeera najja ku muntu nga Kulamani n'aba MC ontegeera kitegeeza walewale onaagenda okubeera ku Saturday nga sisasamala kuba nabeerera ddala akusinga gwe ontegeera kyegamba kati bato bange balina problem ebintu babisanga mu nkuubo awamatuka eyo tuni nemugwira oba abaali awo n'akayimba tekanyuma bulungi ne wabawamu emmotoka mu America beba abajja n'apaakinga mu kkubo wakati n'osanga jjaamu mbwakyabonga ku Kulamani naye katize Kulamani sobola okikola ekyo ne Bahama olw'ensonga bamesach mbalabyeko nga babiyina baludalo baboyi banga bakabi bakamiliyoni mbalabye nga amamotoka bagayina naye ng'asula indicator nadde emabbali n'abooza ku muntu kati nze amalomba nagajjawo mukuba namugase buto tusiruwalirako nakati era esawe zino wakuba akyo kyonde namugamba ngenda kubeera mu booking omanyi yamenyeka okugulu okwo emirundi ng'ena twali tumanya afudde n'okufa kakati ebyuma biri mu magulu omwo era nze ekigendererwa ku lwange ajjemu ebyuma muki era sente abajja omuwagira Kulamani njagala ajjemu ebyuma muki mu magulu ago yes alina byayagala okukola bingi musajja watujuzi yajja nangana nti papa ekyuma kyabula naye nze nkubiriza abantu tukajjanga kasajja kalungi warasta naye kasajja kalungi ensonga kyo akalina emikwano mingi but I talk to them ate kinyamba abamu abasinga bakyuka ogenda oli wadda naga papa I'm sorry wano nasobezza ngenda kukitereeza papa wano nadde sitegedde abantu bwe batyo beetaagisa mu community era nsaba abantu bonna abali abakulu abaliyo temutugaana kwogera n'abaana twogere nabo buli lwayogera ekintu bwakola ekintu ekibi n'abulako amugaa nti ekyo kibi alowooza kyakoze kyekituufu so tetukoowa tubeerewo tuwabule akutegedde atakutegedde masalamu kituufu ngenda kusigala era ku mulamwa John Kendoza nga tujjamu awo ne Kasirye tutunuulira music ayimbwa Samisa luli bwe twayogera walina ensonga ze wali raising nze ndowooza nti ensi yalina ziwuliriza bulungi nnyo ng'oli ku muzindaalo awo leero nina mukwano gwange bamuyita Yaledi alina post gye yakoze ng'era ali ku kya music kino ng'agamba nti ennaku zino music ayimbwa mutuufu si alina okuyimbibwa ate ekitukola obubi nti n'abantu bamuwadde obudde oba ajja kiyita airplay ne bamwagaza abantu abalala alina abayimbi banokoddeyo wano eno agambye nti tulina abayimbi abayimbira ddala obulungi wano mu Uganda bakola good music ng'ali educative n'akona ku Zafarani ku Chosen Becky ne Aroma etc n'agamba lwaki music akutterenye eyo ey'obuwemu abaana bayimba bigambo biwemula ate ng'olaba nti oli ajja kugamba nti audience kyeyagala naye wakinyonyola bulungi nnyo n'ogamba si bwe kiri nga tusinzira ku shows zebategeka Samisa ki music ono ayimbwa naawe I'm sure omuwuliriza abaana muwulira bajja bakutuulira omuwulira nti waliyo omusajja gwayita wale kati I'm sure nti abayimbi abagwa mu tulubeeryo obawulira mbawulira music waffe alagawa katandikira kyanaku nnyo music waffe ali ebiti bibiri music waffe akula naye ate alina ne wakola ki wayononekedde abantu balowoozezza nnyo okukola hits ate ffe we twakulira ffe nga tunoonya luyimba lulungi tofaayo balugenda kuhitinga luyitewo wabula onoonya luyimba lulungi lulina kyerugamba lulina kyerwongera ku muntu era twaziretanga na wano ku radio ne bawuliramu akagambo just nga keefaanaanyiriza
okitegedde nze bwe nali nkola tukwegomba bangi najja chorus yalimu ekigambo kino kitwale nti kunyamba nabagamba kigambo ekyo kirina bwe kivugamu omuntu wakiwuliriza tetujja kuba luyimba olwo kenda olukyuse kyenva ngenda neŋŋamba nenkyusa kino kitwale nti kyama naye nga jasiga mukyali kyefaananyizaako buki bwefaananyiriza naye kati omuntu bw'aleeta oluyimba genjogera mazima omuntu bw'aleeta oluyimba walewale n'oluwulira ng'omuntu ali mu kuwemula addidde ebitundu ebiri ku baana be biri ku maama we biri ku taata we abikubye mu luyimba baba naawe n'oluyapule n'okubirako n'akaluulu walese mwana tuwalese kikyamu kwata oluyimba olwo n'omwami gwe nalabanga nga kyakola kinyiiza naye ate kyekirina okukolebwa kati bwewaleetanga siddi ng'oyimbye lusibu ng'agimenyola nga wooli n'agisuula mu kasero lwaki otuwemu gwe oyagadde alaba onoogenda okwanjula ogenze kubuka okunona mukyala wo bakuba oluyimba olwo nga mukyala we afuluma balukubira nonyumirwa gwe omukono owulira nga oli comfortable lwaki oyita lwannattoolo ng'ate nawe oli muyimba oluyimba lwotoyagala maama wawulira oyagala maama wani aba aluwulira lwotoyagala mwana wayimba oyagala mwana wani aluwulira you're being selfish nti tomanyi gweoyinza okuba oli awo oli mudongodongo nga golowooza nti anze ndi muyaayo ebyakuba tebyagambayo tebabiwulira yes tebyagambayo naye tewa abaana bo omanyi nti mubaana bo muyinza okuvaamu omuntu ayagala okubeera president ng'ajja kuba ali wali yeesimbyewo bamuteereko nti taata we yayimba ekirevu era lero omwana omusajja oli yayimba ekirevu kakati omwana we omulemesa akalulu omwana we okusomera anaabeera atya abasomesa banaamulaba batya nga ategeera buli nsobi gy'anaakola bajja mulireetinga ku byokola okitegedde omwana we ajja kubulwa emirembe kuba bajja mulireetinga ku byokola ki ku taata oba ku maama byakola okitegedde otadde obwereere kungulu ebyomundu obitadde kungulu kakati omwana wo kusomero gyasomera omwana wo mu mikwano gye ddala anaagenda okukyala mu mikwano gye bazadde b'abaana bali ne baba comfortable n'omwana wo bakulembeze ekibe tuzimbe enkya abagenda okukulembera eggwanga lino abagenda okukulembera obuganda buno abagenda okukulembera ebitongole byonna nsikiriza tukolewa tukikalana omukoddomi wange naye teyasasula ati bwewedda akamukodomiika agambayo so kakati wali wetusembedde mbadde nnenya abayimbi mu ngeri eyo nti tweddeko olumu abantu abamu bwoba oyogera olulimi olutali lulwo ebiwemula towulira nti bizitowa waliwo kigenderedde bw'oyiga ekintu nga si lulimi lwo okukikubawo tofaayo omalagga baba lwanze nzijukira edda nga tukyali bato abakyala abalwala batunanga ebiwempe katulina ebigambo byetwayiganga ebibasoomooza kati omulaba ayitawo n'okimugamba olwokwasudde ekiwempe akugoba emisinde olwokubaga olulimi tolumanyi tomanyi buzito bwa kigambo kyogamba eki kati abamu bayimba olulimi nga tebalukola ki bayize luyigi naye bakimanye nti olulimi olwo lwoyimba bannannyinirwo oba obakoze buki oba obakoze bubi kakati bwenvaawo kubanga okunenya bangi njala katono nnyo okuyingiramu awo katono nnyo sanisa waliwo omuyimbi agamba nti tuyimba ebyamakulu sanisa kibabiwulira oyo nongenze kuli lipazo omukwano gwange tajja kuba agamba yenyi ebyamakulu abiyimbye kasirye abatumye mugende musome muve ku lujja byonna temubiwulidde naye enkudi ensi nekyamuka kati abo bo tubakolere kisanisa kati waliwo ekintu ekimalamu abaana ab'amaanyi sijja kusooka kumunenya nnyo wadde kikyamu saagala agambe nti ino kituufu naye ebyo mukwano gwange tajja kunyiigira naye era sijja mudisikasinga nnyo naye nze njagala omanyi bw'obanga olwanyisa ensekere tolondamu emwemu kusala kapata enviiri zigwe ku mutwe awo ensekere tezijja kudda mu kozi eriki kozi eviira ddala mu media platforms mwe ba presenters waliwo
stations ezimu zongo oli ne bwawe mulaze kuba bukubi zo okay. eziri tulina ze tumanyi nga zo n'ekigambo bakubawo kikube kakati bwe tuvaawo ne tuddako ba DJ na Stivo okitegedde kati Stivo alina ennyimba ezitakyamukolera misaati banajjanga abuulirira omanye edda akati edda bajjajja bawaatanga emmere alaba kimutira vibe okitegedde era oluyimba ajja ddukubako akatundu kamwe alukola eki alugjeyo wabula bw'ateekayo luli awulira lulina ki abagamba agati omukubye okitegedde kumbaawo tugwa muki twonoona tugwa mu busobi kati omuyimbi ono mulala abadde agumidde ku kituufu ajja kgenda okulaba nga bali abakuba enfuufu ng'agamba nti mwana awe watambula nadda wano mu bintu bino bira tugende tusome abaana tabajja kusoma nga musajja wattu ne frustration zizonna zaalina ajja ali desperate kubanga yava mukyala agambye nnyina nti ngenda kuzimbira akayumba ne mukyala bambuuza nga tetukuwulira ayagala kukola ayagala kuba star ayagala kuba wakabi kugula motoka n'agamba kati eno shortcut ekiri kye nagenda nfo okunonya ennyimba ennungi banoonya hits kuba okukola hit ne bwenva wano mu dakiika 2 wemanja okukola hit ompulira era genda okuweza essaawa 4 nga mbunye ensi yonna misaaki owulidde kyatukoze nkisobola okitegedde naye nze kyemanyi ku nnyimba ennungi era ekibadde kijja kukiba ku nnyimba zange bisayo singa tezitandikirawo era nzifulumya abamu ne bazijerega zijja zikulampola naye nkuyimbira oluyimba lunayimba mu 2000 lusitula n'omuvuuka omuto zikatinza across obulimba bugwerera kyoba omanya obulimba busiiwuuka amazima tegakola ki tegasiiwuuka gweremeera ku kituufu so bwe tumala okunenya ba DJ nze neezera ku bawagizi abawagizi muleme kuba nangwe mmwe bennyini bwe muddawo ne mugaa nti abayimbi bawe bwe balanga sho ne mujjulayo lwaki mugendayo zibankwezo nzibankwe mulaga temubyagala ate oli bwakuyita nti nira ekimu ate nookola ki ne bajjuza kakati omwana oyo n'ogamba nti yakoze ekikyamu nga sho yajjudde okusinga eyiyo nga wale ne munne balina festival nani erinnya yange toligatta mu bintu esempuliriza okitegeera wama kakati festival ekintu toyina mujja kugamba omusajja alito boss akuteeredde show omanye agenda kuyimba lukoba ku lukoba bavubuka abasinga okuyimba mu Uganda muno lito boss kwali nagamba ndi ku Africana jangu ondabe n'atabuza abantu bibiri kimalamu amaanyi ekintu ekyo agenda okulaba enfuufu afunye omutwalo gwabaki gw'abantu kati anango gamba kyajamuga kito ani teri agambayo okitegedde kati ekyo kitukoze bubi okusika abaana bonna abato ebyaffe balaba birwisa naye namwe abawagizi mugaana okugendayo mumugambe nti bw'onooyiga obutatuwemula tetujja kujja ojja kulanga abantu bakoze eki bateredde ekirala abazadde bongera abaana obudde mu maka gaabwe babalaga ebikyamu n'ebituufu kuba omwana yakuzibwa nnyina ne kitaawe mu maka ng'amubuulira ng'alina n'eddiini tagenda kuwemula kubanga nnyina ajja kumugamba mwana wange gwe wakoze ebyo ye kukyala anaakyalayo atye waabwe n'ayingira nti ebuwaate nga neepankapanka nga nawe mudde nzikiriza abataka b'oku kitundu n'abagamba katandikirawo ombawumaawe eno so ogezaako okugamba bato bange nti eryo si lyekkuba ettuufu basigale bakola ekituufu banoonyereze ebyokuyimbako bingi babiyimbyeko naye buzzabuza mu version endala mu version eyiyo endala osobola okukola ekintu ekiki ekintu ekirungi era ekintu ekirungi kiwangala kyova olaba tukyacelebratinga abantu bangi oba oli ajusi twali tucelebratinga kafeero yafadda 10 years okuyita okukola ki ba Michael Jackson bafadda kati essaawa eno ali mu kuyingiza ssente lwaki yakola ekintu ekiki ekirungi tugenda kucelebrating abasudde abasinga kumwe basudde n'okumulabako temwamulabako naye ekimuleetera okuba nti acelebratingibwa yakola content omuki tugenda ennaku z'omwezi 14 next week tugenda kucelebratinga Katolubwama lwaki Katolubwama gwe muve Katolubwama ono gwe mwalaba ono yasembayo nga bamutawaanyiza mu byobufuzi ati wa Uganda ayinza obutaddamu kufuna muntu nga Katolubwama nga twatudde ne tukunyonnyola abayita mu mikono gye ne tukunyonnyola ennyimba ze yawandiika eziwera 10 era bwetandika okuga nti luno yaluwandika luno yalusobola ogamba mulimba naye byonna bagenda bimanya lwebukoobu kakati gweoyagala bakwogereko ki ng'ovudde mu nsi
oyala kuba otya ng'ovudde mu nsi nabanayika bagira tuyanzege nti ntuufu naye bwetudda mu kya media oba business wise nga bwotera okugamba kasine nti oluusi olina okutunira neya sente ki abayimbi basigale ku nyimba ziri oba tugerere ku settlement ya lipazo tebabiwulira abayimbi batekinge control ya music industry tuleme okwekwasa omuntu omulala yenna olwaki bo bamanyi kyekitegeeza okuzimba industry eyo gituusa weekoze eki weetuuse industry zonna zengoberera zibaamu ne characters z'aba artist ab'enjawulo ne ziba ne control labels ze zicontrollinga industry olwansonga ki labels ze ziba ne budget ze ziba ne network ze ziba ne ki kitegeeza zisala wano tulina lebe emu mu Uganda naye esobola okuba ng'esobola okuzanyisa music waayo wano si lwakuba nti esasudde nnyingi music azanye ne bw'emala okufuuka lebo wansi eteekayo marketing agency econtrollinga budget y'obulango bwa kampani ezimu kakitegeeza bw'ejja wano eba nesse okitegeera kati bwe tukeera ku matya nga tulina lebo ezikwata mu 10 mu Uganda music industry ya Uganda kitegeeza control esobola okubaawo nti Golden Papa Records batuula n'aba Swangz Avenue n'aba Lion Island Music Empire ne batuula ne basalawo direction y'endongo bwegenda okukola ki bwegenda okutambula teri kintu kitobola kutambula nga tekirina bukulembeze buli strategic bukiwadde ki direction kati endongo noti kwe twagitandikira yali ya muntu kweyisaawo nga tetunnakoppako nawwa bwenaayira biki ebintu byekola twebitambula bwe tuba nga twagala efuuka business eri serious lebo zirina okukola lwaki omwana ono gwe bayita mwawadde example y'omuyimbi ono yani Little Boss ekigenda mu frustrating nga kimu nti ayingira mu industry mu 2024 nga still alina okweteeramu buli kimu ne bw'aba alina talent nga teri muntu asobola mumukwatako n'amutwala under that label professionally ng'agenda ku investinga kola ki kufuna okitegeera kitegeeza liri paza agenda kuba iriba n'omuyaya agenda mu ghetto n'akola ebyo byagatsegase n'ajja n'akasente n'asasula ye tasobola kukola ki tasobola kusasula okitegeera bw'otunuulira olwaleero industry kati ng'eya Nigeria abasajja abasooka ne bagikolamu ne bafunamu akasente badda ne bagitwala obamanyi Bolamide Badoni Jazzy Bobikyo Bana bacontrollinga industry nti n'abalongo nga balemeddwa okutegeeragana obi abayita lwaki bamanyi kikyategeeza mu industry yaayo emabegako Wizkid yavuma Doni Jazzy yabadde alina okumwetondera mu ngeri ki yakuta alubamu y'omuyimbi we empya irasta n'agitwitinga kubanga akimanyi Doni Jazzy bwakera ku makya ne banyiga amapeesa gaabo osobola obutadda ki obutadda Nigeria ekitali wano wadde Uganda gatekeeping waayo ate erimu nze gye experience zeeko teri ku business abasinga buli omu agatekeeping akuuma kiki enga ye teri agatekeeping for the good of the industry kikyali kizibu kati bwe batandika ogitunuuliranga business gye basobola okugaziya kituuka kaseera nga basobola gatekeeping for the good of the industry Tanzania olaba industry yabo control eri olaba Diamond we yawemula akakiiko kamutuusa emabega kawo zitu yagenda kazinga kezanziba nakolera ebitategeeka bavuga todda wano okumala emyezi 6 kyokka wasinga big business control kati ekireeta okukola control bibe bintu bisatu influence ebaamu network ebaamu ne sente who is to control kati nga olaba papa ne bakeera ku matya ne bagawe ya controlling abafiini omanyi lwaki kugamba nnyo Swangz Avenue tesobola kukula sukkaawo kuba yeevuganya yokka kati bwe tukeera ku matya nga zirimu lebo nga 10 ezituuka ku magnitude eyo zisobola otutuula buli emu n'etuula weetudde nga zicontrollinga kugambye bacontrollinga marketing budget mu America yesinga abayimbi ab'amawaggali ne lebo zisobola okukuba artist ezimufulumya business okitegedde emirimu oyo ne gold 50 cent bamugoba n'agenda e Canada lebo zikuba ne zikufulumya business lwasonga bali bakimanya ne bagamba eno business yaffe ffe ebitonde byaffe bye tulina kyasezi nnyingi nti n'abaana baffe baliyingira wano n'olwaleero eriyo omuyimbi nga yali w'amaanyi ng'endongo yamufuula ow'amaanyi nga tasobola kukkiriza mwana we giyingira control tewali papa kyayogeddeko kimu n'akugamba nti oleeta oluyimba ne bagamba ddayo okyusa ekigambo eyagamba nga ddayo okyusa ekigambo yalinanga control wakugambira okitegedde kitegeeza naye singondo teyalina control asobola mugambira nti genda okikyuse yali aluyimba lujja kuyita buyisi lutambule anti wano mwami Chris bwakugamba nti genda okyuse ng'ate oluwulira ku TikTok ati wuliriza olaba ku radio endala awo ngenda kujjawo lebo ezimala controllinga industry kitegeeza mainstream baba giyina muki baba giyina mu ttaano kitegeera kati ne tudda ku muntu ono
atalina controller nti nkera bukezi kumakya netandika okwogera ebyange nembikola ki nembiteekayo golowooza ono tali controlled nekyo ekimucontrollinga ayina ssente ayina influence ayina power bino ebintu byolaba batuwa okusinziira ku ki tebaagala tulabe olwaleero kyo tulaba tiktok e Uganda ne China we yakola tiktok yakola gundi eyayo version eyayo Dion yeri mu China fene batuwa eno era ne rewardinga bazina na bawemula na bakola comedy eyaba rewardinga ba astronaut bagenda mbwengula bakita bayiya kubanga baagala gwe bali babagala amazina bajjeewo bolibo yagala eddagala ogende wabwani abasinga wamunne sente kitegeeza na kino kisobola okubeera ki okubeera controlled olwaleero buli simu erina IP address eyayo bwoba oyagala okumanya nti buli simu esobola okulaba gwe vuma abatavumika wano bakunoona kusaawa nnyo ez'ekiro ajja kuko ku muzigo gwennyini oguli exact kwobeera naye ani agenda okuinfluencinga abo okubanga bateeka wano amaanyi tulina seconds abiri okitegeera katono nnyo kasiri tulina seconds abiri jasikuddamu kano katono nnyo olowooza obumu buno n'okubanga we are dispersed nga buli omu kyayagala kyakola bye biviiriddeko kino bwe twegatta ne tuba n'eddoboozi limu tusobola okugusa bino byonna byonna ate twetaaga abantu bonna kuba na ddoboozi limu twetaaga abantu abawulira nti industry eno bagirumirwa abantu nga 10 ne batuula ne basalawo ne bagaa tugenda shaping direction ya industry teyina ba godfather aba bizinesi lwansonga bizinesi y'endongo ng'ebirala byonna media eri mu kurevolutionalize nga n'ey'endongo etambula eva wali we twali tugirabira nedde waki nedde ewalala yensonga lwaki olwaleero twogera erinnya Joshua Baraka ng'omuntu talimanyi naye ng'omwana ali mu kkola ye era nga ye akimanyi nalabako munnamawulire agamba oyo gwe mugamba w'amaanyi bamutimbawa naye ng'ate yali yakava ku Europe tour yali munnamawulire ye munnamawulire w'amaanyi munnamawulire w'amaanyi ne station gy'akolera y'amaanyi tulina obuzibu bwa mirundi ebiri munnamawulire ye n'agamba nti is an artist by force kitegeeza oli mu journalism oli mu media naye tomanyi kusoma statistics na namba zigamba kyena ensi eragawa kati gwe omwana womutunulira n'ogamba nti simanya an artist by force tebalina gye bamutimba kati ate ava ku Europe tour yo yatuuseeyo atya era nakati we bagenze mu London ye yabadde mu studio ng'alikodinga nga banne bali ku bizimbe beekubisa bifaananyi kubanga yakimanyi anoonya ndongo ne bu underground radio n'abufata interview n'azifuna kubanga akimanyi kumwongera mileage ku katimba ojja balabanga bwe banaavaayo shopping ejja okubanga yeesiize yakomewo na ndongo kyo twabadde ne mwami Alexander ategeka bivulu Canada n'atugamba mutunenya nti abayimbi bamwe bajja nti tubatwala ku stations za njawulo batusaba shopping ku radio tebaagala gendayo tubawa kye baagala kuba tetubayinaako control ne kati awo wetuli teno yakola ki so ze kyenja okusaba katono nnyo nzikiriza katono nnyo dakika zitumala mbadde gyafuna submission ya John Kelly writer katono nnyo John a lot is happening omuntu wabeera eyo mu tutuyinza okusooka okublaminga mbale nomukwano wange tulina nyina gwe njogera naye wano munamawulire nange agambe n'abawandiisi abo nabo batukoze bubi yaledi muwandiisi oli musajja muwandiisi bino bwe biba bigenda bwe biti mu mulimu gwammwe muguliseewo batanda oli president w'abawandiisi era yensonga lwaki nayagadde nnyo conversation eno ku music ne butya bwatambula kinkoze bulungi nti leero tulina one of the most profound artists betulina mu ggwanga lino nga ate sinti tokyogera lwakuba waali nti waali but ogenda okwegendereza nti byonna bimufudde successful oba ensonga lwaki afuuse successful tathrivingidde ku talent yokka wabula character ebadde very important oba ebadde very pivotal nti bw'oba otunulidde Samisa Semakula nga tonnategeera luyimba lwe oba nga tonnawulira kyayimba ogenda kusooka omucommending for his what? For his character. Okitegeera. So basically ab'okunenyezebwa ngera bwe twagaya bangi nnyo ensonga zange ezisinga baba misa kino omukulu bazikoze but then waliwo ensonga ezisinga obukulu nze twerabidde nti buli ggwanga si ze twerabidde naye ze tutakonyeeko
buli ggwanga libeera nebye kyetwandiise zezitambulirako bye batambulirako nti oba otunuulidde eggwanga lino culture is important naye culture kyekisooka okuteekawo culture oluusi identity ejja with the language nti Uganda lyerimu ku ggwanga erikyasinza okubeera ne diversity muki amawanga mangi kitegeeza the cultural values ziri very what ziri very ziweebwa ekitiibwa naye bw'oba otunuulidde okuwemula mu cultures zino zonna across tewali kwekkirizibwa okitegeera n'okukozesa ebigambo ebyesittaza okiwulira eggwanga lino motto yalyo it's for God and my what and my country but what is the most important God nti godly values zikolinga for sanity okitegeera so naye eggwanga lyaffe lisesa linyumirwa nnyo oba lyagala nnyo ebisasamaza nti bw'oba otunudde mu Papa Misakyaso waba ajjukira ayinza okuba nga atajjukira naye history says mukulu Herman Basudde omugenzi Herman Basudde n'omugenzi Livingstone Kasozi bafunamu obutakolaki obutakkaanya bwe bafuna obutakkaanya buli omu afuna omukisa ogukola oluyimba ne beebalula tune omukulu akola ennimiro y'okumuganda Herman Basudde omugenzi Livingstone akola naye olulwe kati olulwe bwaluleeta ndowooza omukulu Herman Basudde yali ambye pointi ez'amaanyi ng'amusse kati oli ye bwe yajja yawemula buwemuzi yavuma kuvumya omukulu era what they did oluyimba lwa Livingstone Kasozi ne baluwera ne batuula ne bagaa nti nedda this song shall not play because luyina ebigambo ebiriki ebissa wansi okitegeera so kiki embadde driving art censoring bodies nti essaawa eno ekiyita mu bantu b'abantu ani akiregulatinga okiwulira nti oba okera ku makya noga nti tuyina UCC ebatwala mwena si etwala emikutu gyonna emigattaba you will realize nti they are not doing their job so well lwaki basobola okuresistinga oluyimba lwa politics okiwulira ne bagawa olwo neogeza n'olukuba teriyo radio ekuba luyimba olwo singa babeera balukoze eki balutaddeko envumbo naate zino eziwemula they don't mind okisegera so kati anti wawe twebuuliza nti eggwanga lina direction ki nti wetuba nga tujjukira yes waaliwo ko obuzibu mu 2021 baleetawo UCC yennyini through gundi baleeta the 1945 stage play act ojjukira amateeka ago ge bagamba simanyi bw'oba abayimbi abo oba ffenna ba creative amateeka gano tetwagagaana industry yonna developing erina okubeera regulated that's the truth but then in what spirit amateeka gano mwegakola ki mwegajjira okitegeera ng'amateeka tugakola ki nti n'eddakiika ziri 3 ekikoze obubi nti ate bwe tutuukidde ku kijusi obudde ne bugwayo music industry ekula obulango nga zijuliriza ku mukodonyi wange ekituufu kiri nti lwaki gamba nti nno kiri geno baregulatinge social media yes ebirina amateeka gaayo juzi nabadde yimbiyanga ntute muwala wange TikTok yaganye for real bagigoba dda naye wano olabye awantu ojja ogendeko ekiro ku TikTok abantu bakola live bannange okitegedde awo kakati
oli nakwata n'ateeka wano n'agamba gwe Misaki olinga embaata olinga bino olinga biri. Misaki bw'oteerwanako gwe wekanga mu kkooti ng'omuntu tewali mulala akola ki tewakyali alina kitiibwa tewakyali goba wa kitiibwa tewakyali kiki buli omu yeefudaanulule oli n'agamba nti nze kabaka ddako nze kabaka ddako n'ayogera erinnya lya kabaka n'amuna okumuvuma n'amuvuma noga mwana gwe tolina muganda musonyi mukozi ekigambo ekyo sikola busosoze naye olikwabaka wa Buganda omuvumo gagwe kabaka ddako naye nga omusajja mugisu oli bakuguze bakoze eki kyakubiri abalina obuvunanyizibwa oburating ng'omukulu ono bwagambye bajjukire ekintu kimu okuyimba baleme kussa ku kamiliyoni oba kusemakula oba kwani nti ffe bayimba kubanga ekintu kiri kimu nze ayimba siri mwana wa Jimmy Katumba siri wafire lutaaya abana fire lutaaya n'okuyimba tebayimba n'abajime Katumba tebakola ki nze kitange yali auditor mu Apollo Hotel fia tuninga bachajita Apollo Hotel tuyamanya tagenda kuzaala mudongo ngali muzi SC zimwe na yingi mudongo na wakayangoba roza honorable Magi Kigozi yamanya tagenda izaala ochegete gwali mu office ye eri mu SC gwalaba nti nebyekidongo tebirina makulu babireke biberenga bwe biri omwana we ncha ye Misaki agenda kusanga industry